Zembagamba nnyo nti eno class batuyita infinite class. Okitegeera? We are ever challenged but never equal. Omusajja wamwe Ibrahimu Traore ebibye bibi. Abantu baagala kalulu. Okitegeera? Ibrahimu Traore abantu batandise baagala kalulu. Eyo story nkyagigoberera then Munnayuganda nzijenjukwe. The breaking news is okitegeera ekintu kino. Amaje ga Uganda n'aga Rwanda Omumerika agagambye gafulume. Luli zibadde orders zibadde nga just babyogerako bwogezi ne boogera kino ne boogera kiri. Kakati ro final order bagambe amaje ga Uganda n'aga Rwanda gafulume eggwanga lyaki lya Congo. Okitegeera ekintu ekyo. Na tunagenda wala omanyi ayogera omu amaga. Then katusoke tulabe kano ka video ndio kenzije tweyongereyo. Now wants Rwanda to withdraw its troops from DRC and that the M23 rebel group lays down its arms. The United States has made it its business to bring peace to the Democratic Republic of Congo as it seeks to cash in on its minerals. US President Donald Trump on Thursday, through his advisor on Africa, Massad Boulos, made it clear that he expects a swift resolution to the security crisis plaguing eastern DRC to make it possible for American private investors to move in. Yes, we are at it again. Kyekino kye nabagamba bannayuganda. Nakugamba gwe toli yonoona buddewo gwe yanfollowing eyampaka follow. Wabula ekintu ky'obeera okoze libeera ttima obutasharingira video eno gy'obeera olabye n'ogiwa munnayuganda kubanga nakugamba saagala nnyo bano ba revolution dwarfs kubasiriwaza. What you have to understand is the policies revolution eno ze yayitamu. Policies zino zaani. Policies zino zikola zitya Museveni tumutuusizaawa. Ekyo kye njagala oyige. Woli kiyiga kigenda kuyamba okumanya stages ze tuba tuliko eza revolution. Weteeketeeke kuba revolution dwarfs bangi nnyo bembeera nazeeyo ku live. Ng'obawulira asomesa ekintu naye nga olaba atagala butagazi n'omubuuza ekintu kino byoyogera obijja wakuba ekyo tulina live emu gye twabaddemu. Sijja kutya kwogera kuba yikyali wange. Mwoyo gwa gwanga gye twabadde. Mwaliyo omusajja asomesa akugamba mbu twayita busimanyi mu policies za Museveni tetusobola kulwanyisa Museveni. Zino policies si za Museveni. Kiddamu zino policies si za Museveni. Domestic democratic policies si za Museveni. Za America na Mungereza. Zino policies they existed before Museveni. Kati bagamba kama Munnayuganda kyona sigenda kugamba Munnayuganda nakugamba nze sigenda kukulagira kwekalakaasa. Wabula ngenda kusomesa kiki kye tulina okukola stage kije tubeera tuliko otegere na wawe tulaga ekyo kye njagala nebaza nnyo Katonda nti ba revolution dwarfs aba P2 and P2B they are here to witness ebintu bye nasomesanga nga bituuseewo mu reality ko bagambanga fe tukoza theory sibanyi wa Munnayuganda false hopes that is total nonsense nabagamba ekintu kye tukola tukimanyo we are the infinite class ever challenged but never equaled kubanga kye tukola tebabisobola kije kitufuula abakabi kino ekintu nakibagamba nembagamba olutalo luno njagala mulwegendereze nnyo olutalo lutwa liberation ekintu kyonna kyonna ekituuka ku Kagame directly ekituuka kwani ku Museveni kubanga Museveni ye mukama wa Kagame okitegeera naye kugamba nti olutalo lwe bayita de-dollarization America versus China oba BRICS Bungereza versus Russia now ne BRICS olutalo luno luli mu Uganda na Congo we nabagamba bakugambye Masadi na Kamalo mu bagamba konti we yavudde Congo yaze mu gwanga lya Uganda kakati we yavuddeyo ku Lwokuna Trump n'agamba nti kati ye sawa Kagame ne Museveni mujama jega mu gwanga lyaki mujama jega mu gwanga lya Congo okitegere ekintu ekyo Museveni abadde afuna sente empitirivu mu gwanga lya Congo sente empitirivu ne Kagame okitegere ekintu ekyo kakati kino ekintu nakugamba ono omusajja tugenda kumulumba tumusindika eringa kitinga tekyali asobola kumutaasa atenga munaku nga n'amajaga ga Uganda manaku gagenda kutuuka butuusi gadde ku side y'abantu kye gagenda okukola because we are the leaders in these policies fe tuddako okukwata entebe ya Uganda fe tugenda okubeera ba champion ba democracy ku lukalala lw'omuddugavu mukitegeera ye fe you are either with America and UK democracy and human rights or with the communist China mukitegeera then you know utawo nalo lwasimbudde ne lutandika kakati simanyi wa revolution dwarfs kye batugamba gomwana wa wano tikinga butikinzi otegere nti ekintu kye tukola tukimanyi nnyo nabagambye yenze minister wa foreign affairs addako agenda okutereeza Uganda ne policies zaayo zonna Museveni zaayonoonye tufune Uganda eshininga kubanga policies zino nzimanyi okitegere ekintu kino okwongera okiteeka mu nkola nakugambye America introducing omusajja gwe bayita Eric Prince ono
wa Black Waters. Black Waters nkugambe no operation yaliko mu Iraq. Ono yaliko. Kati America yakirabyenga wenaleta amaje gayo negateekawo direct. Bayinza obutakola ki? Bayinza obutatukiza bulungi mission jagira. Kati nga mulaba wagina weri mu Central African Republic. Okuteekayo nakyemaliya waayo kumulemeza. Kati na America ne kyakoze ne alese group ye n'agiteekawo muki mu ggwanga lya Congo. Okitegere ekintu ekyo enegenda kufafagana M23 bagiwadde ultimatum ne bagigamba eteeke wansi ebyokulwanyisa. For Kagame and Museveni ne bagamba bafulume. Okitegere ekintu ekyo bagaye bafulume. Then M23 eteeke wansi ebyokulwanyisa beyagala emirembe ne kati kiri eriyo okulondako beyagala emirembe bateyagala. Nenze kyengamba timulondeeko emirembe. Okitegere ekintu ekyo kati ne baleeta ono Eric Prince agenda okubeera okukakasa nti teri kagolodi kafuluma ne obango yina mpeke ya munnyo boti wakati nga amaje ga Uganda naga Congo gafuluma naga Rwanda gafuluma Congo teri kujjayo wadde mpeke ya golodi bweti America yegenda okubeera onge kwese ono Prince Eric Prince okakasa nti teri kafuluma teri smuggling agenda fuluma kulunda amaje gaddayo nangalonsa teri ku parking abigisawo bya golodi mufulume gwanga lya Congo teri mugenda kufuluma ngayo mwagendayo mukitegere ekintu kino ne kugamba enseddako boys Masad boys jazemo kukyalira bagita Uganda polisi zino wezitambulira lwaki otalo no lugenda maaso abantu bonabona wakati nga bafokasinze kugundi ku China akoze echi America akoze echi nakugamba otalo no lulimo Africa China America ebadde ekozesa sente nyingi nnyo okufandinga zi aid zinono neteka mu sente neteka mu nseze njawulo China nga tekikola njagala mu mbuli China aid eliddawa then China tukyekola eroninga wegabira zinene ensi za third world nezwa loan ate janga yo yenyini yagale kole project yezo nekwata sente ezo nesoka nezizaayo kati gogenda okutandika okugisasula ng'oledde ogisasula magoba gayo naye nga sente bazitwala dda bazesasula kati on top of that bakwata ebyobugagga byensi ne babyeddiza yensonga lwaki China eno ebadde ekola ebintu nga biri cheap nnyo lwaki ebintu bino abadde afuna byabwerere mu Africa Donald Trump amaze banga den America ebaze banga den ngebala ekintu kino nga balaba ekintu kino engeri gibagenda okukola okusobola kizikizaamu kati chobolaba America eno okujja yote sekani dance zeri mu West Africa wawa America gamasoka Congo na Uganda malozi sekiwalinga then tweyongereyo okitegere ekintu ekyo eyagala Congo na Uganda kubanga the biggest support mu raw materials zino China zebadde ekozesa zibadde ziva Congo na Uganda kakati Omumerika amugamba kasoke nziza mu mikono gyange then nzije tufaafagane mu trade war lwaki then ne point eyokubiri njagala olabe China eno ye biggest economy ye biggest wala largest economy mu BRICS kati Omumerika ye wamugamba nti ono kamumala amampanti abeera amumaze so no mukiralo America kyayagala okukola ayagala atandike company ezize mu America ebadde econsuminga nnyo ebintu naye nga yote producinga so ebadde econsuminga bingi naye nga supplyinga bitono ngefulumya bitono kati ono kwagala okusecuringa companies mu America kyagambye nti kankole ki kati njagala nsoke ngobo mu China ono then awatuweredde na fair deal nti companies nezigenda okukola mu extraction ya material ono bagenda ziteeka ate mu nsi ezo nyini mu bakola ki mu ba extracting raw materials zino olw'ensonga nti China yo kyebadde ekola ebadde jja nebbe ebyobugagga byaffe n'ebitwala ewaabwe buli kimu nga gibakimalira okitegera ekintu ekyo kati yo America n'agamba okuwa fair deal kangendeze ensi nzikulaakulanye nange nga wenkulaakulana naffe tubeere ku speed yemu oba ku rate yemu such that nange ebintu byembeera producing nabo babeera ku standard oba ku level esobola okukola ki okubiconsuminga okitegera ekintu kino olutalo luno lwa raw material then market kyali mukola Trump naye abantu abasinga tebannategeera lutalo luno okitegera ekintu ekyo ate nabagambye Trump agenda kuba mu America agenda kuba mu China agenda mukuba okitegera ekintu ekyo so alese fair deal mugundi zagenda asayini nga nabwo deal emya badde ya Ukraine yagimaze ya Congo yagimaze katuddako ya Uganda then zine ensenda zigenda kwereta bweresi nga tuyita kuki ku African Line ne Lobito Corridor buli Lobito Corridor emujiraba weri ense egenda kubeera wansi wa America buli ense same African Line egenda kubeera wansi wa America njagala mu mbuli Chinese Line ebaddewa buno China badde butubba bubbi it is the high time tumalirizo ogundi Chinese monopoly okitegere ekintu ekyo kubanga ye okulaba ba dictator balino batubbalako ye kwa badako atanga abawaloni ne America akugamba police zange zina okukola atenga nayo okolaki okulakulanya abantu bo kati companies katuziteekawo yeso ngaacho laba kano ka Museveni kakulaga ntikalese company nga MBM baleta amafuta refinery baziteeke Uganda kati atani service statement yekisimu na Uganda open your eyes muzimbe gali mobilize organize tugobe embweno gwe nakugambe wetaaga kuyimirya buyimirizi ku street bagenda kukubira Museveni nembwa yesigamenya